sibi mbadde kugaba lunaku kuba tugenda tandika mpola mpola. Nawe ayina essimu ng'olina okukozesa WhatsApp tuula wano tovaawo. Tugenda tandika video eno lalo. Nga tunatandika video eno njala kusooka kwebaza ba comrade mwenna abakola live streams abali ku space oba gye tuyita Twitter. Mwebali nnyo mwebali ddala abakola live streams ezo nga mbeereyo nga mwogera mwebali nnyo mwebali ddala. Njala kwebaza abeera ku TikTok 24/7 nga mukola video ez'enkyukakyuka. Mwebali nnyo mwebali ddala abeera ku Facebook 24/7 nga mukola video ez'enkyukakyuka. Abasharinga abapostinga mwebali nnyo mwebali ddala temujjanga okwo. Alright. Njala kuyisaawo akalamu kano kamu kokka ke kaluwa. Gwe wenna badde agoberera ebigenda mu maaso mu Uganda okuva president lwe bamuyimiriza okuyimba. Tubaddewo ne Charlie waffe, Muganda waffe, amaze emyaka 10 mu music industry nga tategeka yango ekivulu, kati yeevuddemu ne akole ekivulu, omulage essanyu ate ng'ono yekka ye muyimbi abadde agenda ku stage yabadde agenda n'ayimba ennyimba za president. Wonna wabadde agenda oba Bulaaya oba ewaka naye olwaliro agambye nti kabayiwemuko ekivulu mugende mu supporting ega sente katono nnyo. Ya osobola n'ogulira gwe watasobola genda osobola ogulira omuntu ticket. Alright. Muganda 4 kano ke kalaboke. 10 years of General Kabako oba gwe bayita Lumbuye Kabako. Majiga akutaka another problem. Akutegeeza nti akutegekedde ebivulu bibiri byanjawulo. Ekivulu ekisooka kigenda kubeera nga kuzo mwezi 8 omwezi ogw'E11 omwaka 2024 ku kalenda hotel e Makindye. Okuyingira mu lukale kwa mutwalo gumu. VIP ametwala 2. Emmeeza yakakadde. Ngena kuzo mwezi 10 ayolekedde iwaffe gyenzalo Emitiana mu Eden City Emitiana. Era kigenda kusigala kikimu mu lukale omutwalo gumu mu VIP emitwalo 2 tebo ya mutwalo tebo ya kakadde. So gwenna ayagala okuba nti oyingira mu sheno akugambye nti ajja okubeera n'abatabuzi b'omuziki enkumuliitu ba DJ ba MC mwe bali nnyo okuba nti mwerekedde Muganda 4 n'abayimbi mwenna. Kale njala kutegeeza yenna asobola okugenda ku page baka account ye enamba ze kweziri osobola mutuukirira n'akulya butya bw'osobola mu supportinga ng'ogula ticket oba ogula table oba ekintu kyonna kisobola mutuusaako kubanga organizinga concert eno ebere successful. Yo Muganda ffe Lumbuye Kabako abaddengawo ebbanga lyonna. Nkidda muteri muyimbi asupportinze president ng'ono omwami. Nkidda muteri muyimbi asupportinze president ng'ono omwami. Bambi mugende mulago omukwano. Mujjule ku kalenda hotel Makindye. Ab'Emitiana temunswaza. Mugende mukijjuze ebisigale munabyimbira olulala. Naye kwolwo mugendeeyo mulage bwa Muganda ffe ono omukwano. Alright. Obulago buwedde. Okujjako kanebaze tusimbule video. Njagala kutwala omukisa okubaza mwenna abasobodde okutindiga engendo ezebule n'ebweya okugenda okubaawo nga musanyukirako eyali ku Katikkiro wa Buganda yawumula Oweekitiibwa ennyo Dani Muliika olwali lwabadde nga abamwagala bamukoledde akabaga ak'okumuyoyozaayoza olw'emirimu gy'akoledde eggwanga Uganda gy'akoledde Obwakabaka n'abantu Ssekinomo ne gy'atukolera nga Mukama amuwangaziza. Mwenna basobodde okuteekamu akasente abazze mwenna mubali ddala. Njala okubaza bannabyabufuzi mwenna bannaddiini abasuubuzi n'abantu mwenna basobodde okubeera mubali ddala. Mr. President nawe bali kumulinnyira mbigire n'osobola okubeera obakati obufunye buli kimu obali ddala. Temujjanga okwo. Nabagamba nti ekintu ekisinga obulungi omuntu mumulagiraavu ng'akyali mulamu bye mujja ne mwekayo obuziga bw'abalogo wowe afudde ansadde simanya badde mukwano gwange tagenda bitegeera aba agenze. Omuntu bw'oba omwagala mugambe nti wayi boy wange kankukolere kino ebisigadde wandizi kuba siribeerayo gw'omanyi. Bw'obanga oyagala omuntu mukolere ekintu ng'akyali mulamu katutandise system empya. In fact kubanga njala okubaza nnyo organizingidde Oweekitiibwa Dani Muliika nti kati no system yebeggulawo bwe mulanga omuntu yakola emirimu egy'enjawulo ku lw'eggwanga ku lwa Buganda ne ku birala byonna bamukoze mumuwenge bimuli bye omukolerenge emikolo gyo oba muwekyo omuga nti munnaye boy wange ze nkuwadde ekintu ng'okyali mulamu sina ky'ommanja ebisigadde Allah yamanyi. Mulekeraawo ogenda ku nnyimbe z'abantu n'owaayo obukadde 10 amabogo simanyi ngenda kuwerera akaana ka gundi simanyi nze ngenda kumaliriza ennyumba simanyi nze ngenda kulima ebijja simanyi nze sasudde abafumbi b'emmere simanyi nze sasudde ez'abakaabi nga mu bulamu tosobodde ziwa
ng'omuntu yabadde yeetaaga emitwalo 10 kakadde okubeeza obulamu bwe ne bumulema okuwa wabula bw'afudde ozijjeyo banga asanyukira okufa kwe mulekere emize emibi kambalangire mulekere emize emibi omuntu muwe ekintu ky'oyagala omuwanga bukyali ngero kobaza mwenna abateeka sente mu struggle buli kintu kyonna kye muteekamu nammwe abawo abantu sekinnoomu nga tembalangidde tembasomedde mwebale nnyo kubanga muyamba abantu abo kubanga okuyamba kyabuntu yensonga lwaki nti abazungu abasinga obungi bakola sente zibayitirirako n'abaddugavu baziteeka mu charity organization okuyamba abateesobola so abateesobola bangi nnyo mulekera okugenda ku nnyimbe z'abantu ne mutandika okusasula sente ze mwagala ng'omuntu afudde azifu nti mubadde musanyukira nfaaye ekyo nakyo mu kikomi omuntu ng'omwagadde mutwale ku kikomanda alye olunaku ajja jjumi kyolwange yantwala ku kikomando mutwale ku kefusi alye endala agyetike bwetisage nti muye yantwala ku kefusi n'enjirya mutwala anye soda omulala amunabe ku bigere age nti kyaliyo ne yangulira soda kitegedde kyekyo awo saagala kulwawo ngenda bawa ekiggula luggi tutandike vidiyo buli alina olupapula n'ekkalamu lukwate tugenda kusooka mu security alert yenka buli alina olupapula n'ekkalamu tugenda kusooka mu security alert yenka kansooka empisewo ekiggula luggi ekiggula luggi kino ngera kijja mu lugero olugamba nti olumanyimanyi terukwasambwa mannyo olumanyimanyi terukwasa ki terukwasambwa mannyo buno obubaka njala bugenderi bannayuganda mwenna abali ewaka n'abatambuddeko nti olumanyimanyi terukwasa mbwa mu mannyo oyinza okubanga embwa ogimanyi naye ng'oyagala okutegeera nti embwa yo tekutegeera dde badde ekulaba gikwate mu mannyo oyinza ogikwata mu mannyo ng'owunya ebyennyanja n'ekukavula oyinza ogikwata mu mannyo ng'embwa erina stress n'ekuluma oyinza ogikwata mu mannyo n'eraba ng'ogimanyidde n'ekuluma n'ebintu ebiddako n'ebirala so olumanyimanyi terukwasa mbwa muki mu mannyo nina ka vidiyo kempositinze mu ddakiika nga 5 nga nzija kano njala kibagamba mwenna mumpulirize bulungi nnyo tulina ebintu bibiri mu bulamu ekigambo kye bayita defense kwe kuzibira oba okwetaasa ekintu kye tuyita attack kwe kulumba omuntu oyo oba okulumba ekintu kyonna kye tuyita attack ebintu bibiri byanjo njala bibasomesa waliwo kye tuyita defense okwetangira ekintu kyonna okutuusaako obulabe then tuyina attack okulumba omuntu oba okulumba omulabe kye tuyita attack bintu bibiri byanjawulo so olwaleero njagala sooka bategeeza bannayuganda mwenna oba oli Bulaaya oba oli mu Uganda omuntu gwe bayita omusirikale yenna ng'ali mu yunifoomu togezanga n'omusika yunifoomu oba n'omukuba tokikolanga togezanga n'olumba omusirikale yenna nga takozeeko bulabe n'omukuba oba n'omusika yunifoomu ogwo musango gwa naggomola wabula gwe kiri mu ssemateeka naawe singa omusirikale akulumbye ng'obadde tolina ky'omukoze ng'aliwo omujulizi oba tewali mujulizi naye ng'omusirikale yasosa okukulumba then ate ne constitution ekuwa obuyinza okwetangira kye tuyita defense ompulira bulungi nnyo nkiddamu mu nsi yonna kebere Uganda toyina lukusa lukuba wa poliisi nga tannakukuba mu bufunze oli waddemba okwedefendinga singa omusirikale yasoose okukulumba how you can defend yourself naye gwe okulumba omusirikale nga tannakulumba it's an offense era musango gwa naggomola ka vidiyo kembateereddeyo kankabazannyire wano twabagamba nti abantu bano balina cow mentality ate batwalira obuyinza mu ngalo ono omukyala ekikolwa kyakoze okulumbwa poliisi n'amukuba era ogenda okulya sawundinga yakabano kino kimenya amateeka nkiddamu nkibasomesa wonna wooli mu nsi omusirikale yenna bw'akugambanga nti yimirira stop
oba freeze yimirira don't run bw'omanyi toli muzzi wa bikolobero oba oli mu Uganda oba oli bwabweru omusirikale kasita gamba nti stop mu Luswayiri bakiyita simama nga toli mubbi toddukanga yimirira kuba mu nsi ezisinga obungi waliwo poliisi n'amagye nga the moment yagamba nti freeze yimirira bw'ogaana okuyimira balina right to shoot and kill naddala poliisi ezikwatagana nga poliisi ezigoba ababbi ba banka oba ab'enjaga kati bw'oba toli muzzi wa misango poliisi bw'egamba nti stop mu Luswayiri simama mu Luganda yimirira oba ne mu Luzungu naga nti freeze nga woli yimirira togezaako kudduka omukyalo ono ekikolwa kyakoze wadde siwagira Museveni kimenya amateeka era sikiwagira oba oli muwala wa jjeno oba oli wa komanda kino ekikolwa kyokoze sikiwagira mukitegedde gwe nnyabo oba oli muwala wa general oba oli muwala wane mu gavumenti please owa poliisi bw'akola ensobi nawe tokola nsobi bw'oba namba plate agigyeko mu bukyamu musaba amanya ge oba genda ku poliisi mu recording ogende ku poliisi omuwaabire omusango kuba gwe kyokoze ate kati gwe omusango okujja namba plate ku motoka yo mufu bannayuganda mbagamba mwegendereze nnyo oyina ebintu biri mu bulamu obwo to defend yourself ngaliwo akwata akinze naye tokulumba nga omusirikale nga si asoso kulumba tankabaddiremu Tasobola kuba muntu ngeri eyo bintu bya ono mukazi mwana nedda ngobira ki alright kyekyo ekiggwero gyekyalero kyembawadde kati video njagala etandike mu butongole tugenda tandikira mbagambye mu security alate ze tugenda tandikiramu esooka wandiika bulungi nnyo naddala ng'oli mwana wa struggle mpuliriza ekitongole ekya chieftains of military intelligence ekikulwa James birungi nekya internal security organization saako ekya crime intelligence bali mu nteekateeka ey'akakodyo akalala k'ekusifu kenjagala obbabuusa aba comrade mwenna keekaluwa tukimanyi bulungi nnyo Museveni yakuliyetinga abayekera ng'ayagala kukwatirako abaana bakyalina abalina omutima balina lo kati kyakola wotwogera ekitongole ekya chieftains of military intelligence internal security organization ne crime intelligence bagenda basfuna essimu z'abaana nga bazijja mu telecommunication companies okuli MTN Airtel n'endala zesimanyi ng'abaana abo ba comrade ba struggle abamanyikiddwa n'abatamanyikiddwa nga balina omutima omugumu kiki bakola bakubira essimu nga essimu eno eva mu Central African Republic essimu eno eva mu Central African Republic eri plus esosa plus 36 bw'olaba essimu yonna nga teri mu ssimu yo nti saving ng'eri plus esosa 2 esosa plus 236
tokwata simu eyo giteeke mu blacklist ogiblocking tokkiriza kwogera na simu eyo. Ebigere bagenda okwogamba naawe, byagenda okwogera naawe bya kusendekereza kutwala mbuyekera era kasitokkiriza gwe eyakola beesida amaze okuteeka mu kitabo nti wakkiriza recordings nge bazirina oba owedde. Nkiddamu gwe wenna comrade ng'oli mu Kampala ng'oli wankyukakyuka oba omanyiddwa batumanyikiddwa. Essimu yonna muwandiika omanyi abantu abamu tebaluwa okuwandiika. Wandika +236 eno code ya Central African Republic. Njira munyabe mupandikire kwano. Kuba bwe mba nkola ebintu bino tuba tuli mu kirasi fena nga tusoma eri abatasobola kulaba nga asobola okuwulira ebintu bino. Nkuddamu gwe comrade yenna ali mu Uganda n'ali ebweru wa Uganda. Essimu yonna bwe kkubira nga eriko +236 eyo code ya Central African Republic. Bwe kkubira essimu n'etandika okunyumiza emboozi taata awunya maama. Tugenda kukozesa mundu okujjako Museveni ogenda twegattako bamanya abantu bakubira. The moment you accept nti am willing ne bakubulya wogenda obbasanga jajja gwe iyo basimye okitegedde bulungi nnyo. Kodi balime okuwandiika mbagambye +236 bwe kubira tokwata oba giblocking. Essimu ezikozesebwa ISO semwai ne crime intelligence okutrackinga n'okubira abaana abali willing nti baagala genda kujjako Museveni bakozesa muntu. The moment you receive that call ne bakukwogereza n'okkiriziganya nabo baba ebewedde. Please ekyo mukitegedde awo nvuddewo. Tugenze ku nsonga endala. Mwenna abalabyeko Balumbyehale Balugahala ng'ayogera nti baleese ekyuma ekigenda okukwata abawemuzi ku social media. Omanyinze mission ye kati yakukuba balamala mu kuba amasasi mu kuba mu cabinet. Kati mission yange ya kumu exposinga. Nabagambye dda enali mwe muli bubi baga nti omusajja atookesa leta nnakuwa kwokesa enali mwajjajja okesa. Mission yange ya kwokesa balamu na mukuba ngumi aveeko kati wulira. Yazza n'abagamba nti twaleese ekyuma ekigenda otandika okukwata abantu bonna bawemula ku social media nga bawemula president ne family ye. It wasn't a coincidence Balumbyehale kyogera. Just yadde akyogera bantu batasobola kufuna information na ku exposing a system. Ulira bulungi nnyo. Mwenna mumanyi ekizimbe ekya Uganda Revenue Authority ekiwanvu kibayita Revenue Tower. Mukimanyi bulungi nnyo. Mukimanyi bulungi nnyo. Ekizimbe ekiwanvu ekya Uganda Revenue Authority oba kiri NAKACWA sort of NAKACWA kiri luddawa. Mumbuli ekizimbe kiri luddawa. Ekizimbe ekya Uganda Revenue Authority we kiri. Ekiwanvu we kiri mbabulire ebiddako kuba siri sure wakiri NAKACWA oba kiri Namuwonga. I'm not sure between. Mumbuli ekiri luddawa bangambye NAKACWA. Bangambye NAKACWA kati muwulirize bulungi nnyo. Balumbyehale yazze okwogera nti buli agenda okuwemula twalese ekyuma ekibakwata yabadde asindika sigino ng'abategeeza kubanga bakimanyi. Ekisookera dda kansoke malo nga sinabawa information kansoke malo bawa security alert endala weyo nnyini one. Bw'omanyi ng'oli comrade ng'okozesa data wa Uganda either wa MTN wa Airtel ng'okola live streams oba ng'okyala ku platforms ez'enjawulo no discussinga politics, kimanye nti waliwo system gye baleese ng'esobola okutrackinga unless ng'okozesa wifi tebasobola kutrackinga. System eno etrackinga buli akozesa data wa Uganda ku simu. Kati mumpulirize bulungi nnyo. Ekitongole ekya SOCMI Crime Intelligence SFC munange
bayingiza dde ekyuma muno nga tebabulidde bannayuganda. Basooka kugamba baleeta number plates zeri zitracking, number plates zabadibirira. Ne tujja ne tuzikuba ensi n'ezitegeera kuba tezikkizibwa mu mateeka. Ne njagala obbategeeza kuba saakibamalirayo. Ne njagala mbategeeze mutegeere bulungi. Olutalo lugenda eno olutalo luli eno gyebazaala Yesu, obukojjo bwa Yesu, olutalo olubeeremu olugenda mu maaso mu lumanyi ye. Mubadde mutera okulaba abasajja bebatulisanga bali mu mmotoka zaabwe, emmotoka bagikuba n'esaanawo, baga nti bamutidde mu mmotoka, oli bategetinze ennyumba mwali bakubawo ekizuka. Bakozesa number plates ezo nga zirimu tracking device exactly kyebakole ekyo ku tracking omuntu bakutracking ku number plate. Kati number plate eyo tracking device ebawa location n'omuntu gubadde baagala waali ne baboominga olumu. Kati ffe ekya number plate twakikuba ne kiika. Kati bakoze batya? Ulira mulungi nnyo. Museveni ng'akosa CMI, ISO ne crime intelligence bayingiza ekyuma nga kyayingira bagamba nti bakireese ku trackinga bamenyi b'amateeka abatasasula misolo. Bakireta bakiyingiza mu Uganda nga baga nti ekyuma kino bakireese ku trackinga abatasasula misolo ne basmugglers. Ekyuma kino bakireta mu Uganda nga bakijje Japan ne bakiyingiza ku revenue tower NAKACWA empanvu gye bakinstallinga. Era ekitongole okuli ISO, CMI, crime intelligence ne ESO balinako offices ku kizimbe ekyo, temuzijjako muzitekeeko. Omugaso gwazo gweki. Uganda Revenue Authority yayingiza ekyuma ekyo naye ng'ekyuma ekituufu kyali kyakubega bannayuganda kiri luddawa. Ekyuma ekyo bakiyita cell phone regulation known as cell tower. Triangulation is a method of tracking phone locations by measuring time it takes for signal to return in the multiple cell towers from the cell phone. The time delay is then converted into a distance determined the phone location. Kati bali kuno bakuba emmeeza batakula ebirevu n'obulimba baga nti ate embwe netufuukidde ekizibu nabagamba njabba exposinga kyekyuma Balamu kyebadde ayogerako. Kati kambanyonyero bwe kikola nga Balamu bwe baga nti buli anaawemula tujja kukwata ennamba eyo ennyini eri mu ssimu yo data gwekozesa ennamba mu system bagirina. Kati bamanya ennamba nnyini yo ne bamanya ne kampuni yakuwa ennamba eyo ne data omugula ku kampuni eyo. Kati bakozesa ennamba eyo ne bagiteeka mu system eyo ne bagiteeka mu kibangirizi kya 60 okwetoolola sigino we bagambye nti waali awo. Kati wooyogeredde wennyini basobola okwawula essimu zonna eziriwo ku yiyo ne bakufuna ne babanga abakulookinze mu tageti. Kande bogamba nti weekengedde ovaawo tosobola kubuuka mirongooti gyonna 60 gyonna ofulwemu odduke nga tebannakukwata. Eyo Balamu gye yabadde ayogerako ngibaleetedde wano. Kati CMI mulimu kwetakula mu buli maawa ne ISO ne SFC kyembadde mugenda okukola. Abatera nnyo okulaba firimu naddala ezirimu obukesi ezirimu obwa detective ebintu mbimanyi bulungi nnyo. Kyokula nti abasajja bazanya firimu ezo bakozesa nnyo bana phones zino. Nera bana phone oli bw'abayogera amakinga sure tayingira dakiika namba ng'akyayogera ku ssimu eyo. Bw'ayingira dakiika ennamba baba maze omwaloketinga waali target confirmed. Kati kyenyini kye baleese. Mukitegedde bulu ekyuma Uganda Revenue Authority yakiyingiza nde disigazi ntikize ku tracking abasmugglers. Abasmuggling ebyamaguzi mu Uganda ne babiyingiza mu warehouses nga tebasasudde. Kati kyo kumbe kyali kya intelligence. Wulira bulungi kanchikuddemu kikusomera okiwulire bulungi nnyo. Balamu kyege kigenda kukwata abantu. Bakiyita cell phone triangulation known as cell tower. Triangulation is a method of tracking
phone locations by measuring the time it takes for a signal to return to multiple cell towers from the cell phone. The time delay is then converted into a distance to determine the phone's location. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Yeyo Balamu kati yavuddeyo n'akyogera nga tamanyi nti ffe tulina intelligence yaffe etuwa source na biki baleese mu ggwanga. Kati mutegedde bulungi. Naye era still ekyuma kino kiri illegal, tekikkirizibwa. Nga number plate tracking device bateeka mu zirigo tezikkirizibwa kuba parliament eziyisanga. Kubanga omuntu alina right obutamu trackinga. Kati kino bakireeta oluvannyuma lwa telecommunication companies okufuna disagreement between the state and the telecommunication companies nga bagamba nti abantu banafuna obuzibu bajja tuwaabira nti ffe tuwaayo data waabwe ne location zaabwe ne details ze bakola ku masimu gaabwe. Kati MTN esooka ne bagaffe tetujja kisobola ne Airtel bagaffe tujja kisobola. Kati bo ne baleeta technology waabwe bamujja Japan. Ono Japan made technology. Ono Japan made technology akola ebintu bino. Kati Museveni gwomanyi nze nkwabiza James Birungi gwomanyi Charles Oluka gwomanyi Emi Katabazi gwomanyi Christopher Damula mumanyi ne Muhozi ne Museveni mumanyi nze abantu mbabuusiza. But nkujjukiza buli nomokolo gyokola mu Uganda ng'okuba direct telephone ku simu direct esimu zonna bazuulira mu Uganda. Esimu yonna gyokuba mu Uganda ng'ozino nomokolo eri tracked and listened to by the security agencies. Wampulidde bulungi nnyo. Kyokka kye batasobola kuwulira ye app gye bayita ya WhatsApp ne ya Telegram. Naye WhatsApp basobola ojuulira singa basikaninga PR, bagita PR, abagita PR chu, eyo scodio ya WhatsApp, basobola okutrack nga n'okuwulira singa oli yasikaninga WhatsApp yo. Ompulira bulungi nnyo, oba oli yagisikaninga, basobola okuwulira. Mpulidde bulungi nnyo, kati ekyo nakyo mukitegedde. Njala kuvaawo awo tugende mankuba ebyokukola tulina bingi nnyo. Ndowooza bya security alert mbikomezza mbitegedde bulungi nnyo. Katuka tugende ku information. QR simbagita QR code ya kujonga yagisikaninga, ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Ebisigadde buli muntu webereremu. Kati omukyala eyagobebwa mu ggwanga lya Canada, Museveni yamuwadde omulimu ogenda okukolera embassy ya Uganda e Bahamas. Kyesimanyi nti Bahamas bana Uganda abeera simanyi, so ngero bategeeza nti Museveni ye taleka mbwazi atambula nazo. Omukyala ono Joy Ruth Acheng bamuwadde obwambasada mu ggwanga lya Bahamas era nza video mwabule butambula ono yagenze bwati bwe yatambudde. Your Excellency, permit me to present to you the High Commissioner Designate of the Republic of Uganda to the Commonwealth of the Bahamas, Her Excellency Joy Ruth Acheng. You are welcome. Thank you so much, Your Excellency. I bring you greetings from the President of Uganda, His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni. And I thank you so much for granting me this opportunity to present to you letters accrediting me as the High Commissioner to your beautiful country. The Republic of Uganda and Commonwealth of the Bahamas share a lot in common, as evidenced by our membership to several bilateral relationships and organizations.
The bond. Right. Yoyo John North Achen. Gobago bekara ngana bugisimu fungize bwato Museveni yamutute Bahamas okuba nti kati ambassador wa Uganda. Kati video etandise ku telefu. Mwe bali kujja share ya video. All right. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, General Secretary n'olukiiko olufuzi olwa National Unity Platform buno obubaka njala babukusalira mbabukuweereze. Ntumiddwa bannamateeka n'abamanyi ku mateeka n'abaagaliza Uganda emirembe ne bakomredi baffe abali mu makomera. Bangambye mbategeeze nti lw'oyagaliza muka kitaawo wattu ate lutta nnyoko lutya. Museveni akoze fujja emyaka gyonna naye nga tafuna mu challenge nga mmwe. Naye ku kintu kya bakomredi bannaffe bano abateereddwako emisango gy'obutujju nga gijja kukomekereza nga giri mu president bangambye nti okugema kusinga okuwonya mbategeeze mugeme ekintu kino ng'obudde bukyali. Kitya bannamateeka n'abakugu mu misango egy'ekikula ng'ekyo abali ku ddaali y'ensi yonna bantumye mbategeeze nti ebikolobero byonna ebikoleddwa okuva lwe bakwata baganda baffe bano n'okubatuusa mu kkomera we bali ne bingiramu ne Minister Balumba Rugahale full figure ne bakoleddwako byonna nti basaba ebintu bino mu biteeke mu buwandiike mu kyapa ne byasaliddwawo ne mu video Balamu ng'abwogera okuva bwe yatandika okugoba ekintu kino byonna mbiteeke mu buwandiike mbiteeke mu kyapa mu bisindikire International Criminal Court mu bisindikire International Court of Justice mu bisindikire embassy zonna eziri mu Uganda n'eziri ku international level. Lwaki sebagala miryango ne beerabira okugalulwa emmanju. Lwaki ye Museveni bwe yakoze ekintu kino yalowooza nti akiri yaliyinze erinnya lye ku international level naye neerabira nti mu archive bintu bino gyebiri bijja kubeerayo. Ne bano bangambye okutegeeza Mr. President General Secretary nti kyamagezi nnyo okuwandiika ebintu bino ne mbissa mu kyapa ne mbisindika ku buli embassy ebenga emanyi obuvuyo bw'ono omwami agenda okugamba nti aconvictinga abaana bano nga yejjako omusango ng'alinganga atayagala kunaaba naye ng'ate agula perfume okwefuuyira akendeeza ekivundu kumbe ng'ate awunya. So Mr. President, General Secretary, abakulembeze ba National Platform mwenna, bannamateeka n'abamanyi amateeka ag'ekikugu misango gy'abadikitata bategeezezza. Mukole kye tuyita documentation ey'abakomrade okuva lwe babakwata batya, babatulugunyiza batya, babakyusiriza batya okutuuka obakkirisa emisango gino baani abakibadde mbitya kubanga buli kimu bakimanyi naye ekintu kino tekiri mu buwandiike. Beetaaga ekintu kino nga kiri mu buwandiike mu kisaasaanyi mu nsi yonna. Museveni aga nti yejjeeko omusango kumbe alinnye omuti ng'enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo. So bansabye mbategeeze muteeke ebintu bino mu buwandiike mu biwandiike n'obujuzi bwo mu bisaasaanye mu embassy zonna eziri mu Uganda na buli nsi mugisaavingeko. Ono agenda okweyayamula buli kimu nga takyalina kyakola ki kyakola bwe baka munjagadde obatuusaako. Alright, katugende wano. Njagala okusookera ddala okutegeeza baganda baffe bonna bali mu ggwanga lya Uganda nti mwegendereze nnyo bwe tujja okwogera ebintu bigambo bino tuba tetuzze kusiika binyumo. Abasajja bafuga eggwanga lyo si bana Uganda ate ekizibu baagala nnyo ensimbi. Ensimbi zibazingira embaga etanyumye era gwe tebakwagalangako olw'ensonga bo baliwo kamante kugijja mu mata nga tebagiwa biwata. Museveni ekintu kyonna bwe kiba kizze nga kimuleetera ensimbi ne bwe kiba kisana kutta bannayuganda akakadde asobola okukikola ebyo abikoledde eddambira ebulungi nnyo. Wetwogerera essaawa zino eggwanga lyaffe lifuuse lyakusekerwa ku international level nga lifuuse dumping yard nti buli kimu kyonna ekigenda okulemera mu nsi ne bagenda kireeta mu Uganda. Waliwo ddiiru ey'abantu abaali bagibwa ebungereza nga baleetebwa mu Rwanda naye nga bali bagenda kukomekereza mu Uganda netugikuba neeyiika ne bungereza ne gisazaamu. Wetwogerera olwali waliwo ddiiru ng'amawanga ga Bulaaya agatali Netherlands yonna batandise okusala entotto butya bwe bazza abantu bonna abaali bagenza okunoonya obuddamu mu nsi ezo babazze babateeke mu Uganda. Nkiddamu amawanga ga Bulaaya ng'ogyeko Netherlands gonna gali mu nteekateeka
ekutula deal ne yoseri eza ba asylum seekers bonna abali mu kufuna refugee status babaze Uganda. Nze na soko breaking information ya asylum seekers Netherlands byadde gendo Netherlands byadde mukutesa tesa ne Museveni okola ebintu ebyo. Era ne nkibagambe kigenda okubeerawo. Njagala kutola mu kisabulo otegeeza bana Uganda mwenna abali mu Netherlands abali n'empapula n'ababazisaba mugezeeko nnyo okulanga mutegeeza nti eggwanga eryo nti gye mugenda okufuna deal eno eggwanga fu ne banna Uganda abali wano bajja okusaba asylum bajja lwa byabufuzi ebiri mu Uganda y'ensonga lwaki bali wano ate Uganda erina ebizibu bingi nnyo olw'ensonga tagifuga si muna Uganda. Njala tutwala kusaguno okutegeeza banna Uganda abaliranye Dr. Nico wonna waali mutegeeze nti atuyambeko okukuba ekintu kino kigwe kubanga lubaale embeera nga n'embiro kwotadde. I do hope that Mr. Nico, one of our comrades in Netherlands, later or today or right now, I think you're watching this video. I'm requesting you, as one of the Ugandan activists, to request you to get in contact with the Dutch government to inform them officially that the deal which they are planning to do with Museveni about deporting refugees or asylum people who fail to get asylum in Netherlands to be brought back to Uganda. It's a wrong deal because in Uganda is led by foreigners and Uganda is full of refugees. Which refugees they are coming from different parts of Africa, whereby Museveni himself and his comrades are the one waging war against those countries, which led the citizens of those nations to come to Uganda to seek refugee. For example, South Sudan, Democratic Republic of Congo, and other parts of the world, including Somalia and Ethiopia and Eritrea. So, we have a lot of refugees who are coming from different parts of Africa. But all these refugees are the results of ongoing wars which are created by Museveni himself for his personal gains. So Dr. Nico, whenever you are, please, I'm asking you or I'm begging you kindly, please engage with the Dutch government, inform them that Uganda is already in a mess. We have a lot of refugees who are coming from different parts of Africa. So whoever is in your country and he had failed to get asylum status, he should stay in Netherlands because Uganda is not a dumping area. There are so many Ugandans in Netherlands who are seeking asylum or refugee status because back way home, the political situation or the politics in Uganda is not suitable for them to stay in their country. That's why they're running away from their country to seek asylum in the Netherlands. So, Mr. Nico, whenever you are, please get engaged with the Dutch government, inform them about the move they are planning to deal with Museveni and his the Internal Affairs Minister, Mr. Jeje Odongo. Abagala okumanya ebintu bino nabitaddeyo gyo ne bategeeza nti waliwo enteekateeka ya gavumenti y'Abadaaki okuba nti baleeta abanoonyiboobubudamu abalemeddwa okufuna asylum mu Uganda eri babazze mu Uganda. Akatambi kanduza kankabazanyire mu kategeere. The Netherlands has announced it is considering sending to Uganda migrants whose asylum applications have been rejected. Netherlands Minister for Foreign Trade and Development, Reinert Klaver, said on Wednesday, October 16th, that the proposal is being discussed by her country's cabinet. The minister made the revelation. Right. Mukawulidde bulungi. Katika nkabaddizeeko nakano mu nnimi zaabwe zennyini muwulire bulungi nnyo. Amanyi Oludaaki mujja bitegeera. Afgewezen asielzoekers die uit de landen in de buurt van Oeganda komen.
Je ziet er allemaal huisjes staan. De mensen die hier aankomen, die gaan eerst door een screening en krijgen een medische health check. En daarna krijgen ze een stukje land waar ze een huisje op mogen bouwen. En waar ze op een gegeven moment ook gewassen kunnen gaan verbouwen. Zodat ze uiteindelijk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Your Excellency is open to any discussion because we believe humanity must always be helped when they are in distress. Een belangrijk punt van dit kabinet is om de vluchtelingenstroom terug te brengen. En dat betekent dus dat we wel investeren in opvang in de regio. Afrika-correspondent Alice van Gelder over het plan. Oeganda houdt dus al heel lang de deur open voor vluchtelingen vanuit buurlanden. Ze zeggen dit te doen uit solidariteit, maar ze verdienen er ook geld mee en ze maken internationaal goede sier. Tegelijkertijd is het een heel ondemocratisch en repressief land. Als je tegen de regering bent, dan loop je gevaar. Het gevaar op detentie, marteling en zelfs moord. Bovendien is er vorig jaar een van de strengste anti-homo-wetten ter wereld aangenomen, waar zelfs de doodstraf onder valt. En dus rijst de vraag, zijn migranten daar veilig? En moet je als regering willen samenwerken met een land dat op grote schaal mensenrechten schendt? De laatste tussenstand van de... Alright, ndoza nakano kankabazanyire mukategeere van ontwikkelingshulp. We zijn alleen op een verkeerd vliegveld geland. Dus dat betekent dat we even moeten wachten voor we naar het vluchtelingenkamp kunnen gaan. When did you arrive here? Nou, het is wel indrukwekkend wat ik hier zie. De mensen komen van lange reizen, hebben heel veel meegemaakt en die worden hier dan opgevangen. En ik heb ook met een aantal mensen gesproken en hun verhalen gehoord. Dat is toch wel schrijnend wat hun is overkomen. Oeganda vangt in Afrika de meeste vluchtelingen op, vaker uit brandhaarden in de regio. Congo, Zuid-Soedan. Nederland wil dus ook zaken gaan doen met Oeganda. En het land lijkt ervoor open te staan. We are open to any discussions because we believe humanity must always be helped when they are in distress. Het plan om die asielzoekers terug te sturen naar Afrika staat nog in de kinderschoenen. Maar het idee... Kati mubiwulire mu byalo daaki birimu oluguudo oba sibitegeera kati maneze ennimi zannema okutegeera naye mu bintu bye badisikasinzeko bye beeganya oluvannyuma omukyalo ono omu ku kibinja ekyazze mu Uganda oba ekyajja mu Uganda ye mu kukola okunoonyereza agamba nti Uganda nsi nnungi nnyo eri ba refugees olw'ensonga nti bafuna n'opportunity esenzebwa ku ttaka ne bafuna ettaka ne balima ne basobola okwebeza obulamu bwabwe n'atakimanya nti ettaka eri Museveni alikosa kuteekako bantu oluvannyuma n'alyeddiza kubanga yenkola ye naye tulina abantu bangi nnyo abali mu kubondawonda mu bitundu bya Uganda ate gye bagenda okutwala gye bagenda okutwala baki gye bagenda okutwala abantu bano era ndowooza mulabe bulungi nnyo tano kuva ku byalo 35 mu luka bw'ekyangwali mu disitulikiti ey'ekikuube bakyakunkumalidde mu nkambi gye bakuŋŋaanira oluvannyuma lwa ofiisa ssaabaminisita okubagoba ku ttaka lyabwe emyaka 11 egiyise nti baali balyesenzaako mu bukyamu. Bano balojja ennaku gye balabidde mu nkambi eno omuli okubulwa we baziika abantu baabwe ng'abafuddeko endwadde eziva ku mazzi amakyafu n'ebirala ebiringa ebyo. Mu mwaka gwa 2013 ofiisi ya Ssaabaminisita yagoba abantu abasukka mu mitwalo 5 ku ttaka lye baali bamazeeko emyaka n'ebisiibo mu kitundu ky'ekyangwali mu disitulikiti ey'ekikuube ng'egamba balyesenzaako mu bukyamu. Okusinziira ku ofiisi ya Ssaabaminisita, abantu bano beesenza ku ttaka ly'enkambi y'abanoonyi b'obubuddamu ery'ekyangwali ng'okutuuka okukubako abatuuze bano ofiisi ya Ssaabaminisita yali eyagala kugaziya nkambi eno olw'ababundabunda abaali beeyongedde obungi. Emyaka ng'etaano egiyise Ssaabaminisita yalambulako abantu bano era n'abaako ebiragiro byayisa okubayamba naye nga ne gye buli eno bino tebituukirizibwanga. Nabanja kairaho ebyaragiire biberu byakorwa ekindi ekiturukwetenga ninga ekiturukaba pulezidenti ebiragiro bya Uganda bijibwa mu constitution nko kweri kugamba kibe nicyo cyabakorwa aba bantu abajoge baraya pulezidenti bakajoga directions za prime minister bakajoga ebiragiro bya koti bono bategekwa constitution yanka. N'okutuuka kati bano bakyakonkomalidde mu nkambi mwe bakuŋŋaanira nga ge bakaaba ge bakomba.
bagamba ennaku gye balabidde mu kifo kino terojjeka. The people who evicted us in 2013 are the same people who are given the responsibility to resettle us and did not resettle us. Nimbi injara nolio kulala mu biyansi nkembeba embeera nimbi. Ndio mbona abana basatu bagenze kukola okana abana bato. Enjara yatuyita embeho okukola ebyo. Abantu amuna abajjukira nti president kennyini yagendayo okulaba abantu bano. Yagendayo okulaba abantu bano. Ebbanga gye muyiseeko kamba balage president yagendayo okulaba abantu bano. You saw that the European Union Parliament stopped the construction of the oil pipeline because of people that were kicked off their land. You are the people. So speak out. Mogere, abantu balimegamba awe Bobby Wine n'aba people power balimba. We have brought some little food to support you for a very short time, but we want to call upon all kind-hearted Ugandans to follow suit, to give assistance to fellow Ugandans that are being kicked off their land. All right. So, kati omuntu bw'avayo n'akugamba nti bagenda kuleeta ba refugee era mu bannayuganda mwegendereze nnyo. Omusajja ono ayinza obutaleka Uganda ngeri kyekimu olw'emivuyo gy'abantu baleese abaluma mpagi mu Uganda. Mwegendereze nnyo. Wabula kino kyonna kiddayo nti ayina eggwanga amayimwaga g'atagetinga Abaganda n'Abanyoro mu Northern Uganda. Era wane waali wagenda okuyita amafuta era baagala oteeka enkambi. Naye jjukira nti nnyini kitundu kino nzize mugoberera okuva 2013. Nyini kitundu kino bamwagala mufu era ndi wano tegeeza Abanyoro mwenna abadde bangoberera okuva jjo nabawadde update okubalaga nti omukama wa Bunyoro Solomon Gafa Busa ayinza okubanga embeera gy'alimu si nnungi, naye singa situbadde ffe kusooka kufulumya information bana abasajja nkole bate bagenda kufulumya information yonna. Bwe twamaze okufulumya video ne posts ze twakoze teri mainstream media nkiddamu teri mainstream media yayogedde ku bulwadde bw'omukama. Teri mainstream media yayogedde ku bulwadde bw'omukama bw'omukama wa Bunyoro kuba mwagala mufu. Wabula bwe twamaze obexposinga ne bawandika ekiwandiiko kino omukama wa Bunyoro Kitala Kingdom office y'omuhikirwa Office of the Prime Minister, press statement. Bunyoro Kitala Kingdom hereby inform the general public that His Royal Majesty Dr. Solomon Gafa Iguru I, the Omukama of Bunyoro Kitala, has been airlifted to Kampala for medication. The king regularly gets medical attention whenever he needs analysis. The process has been coordinated by his office and family. He was accompanied by Omogo Margaret Karunga Adieri and Prince Richard Kitahimbwa, who is also the Minister of Palace Affairs, the principal private secretary of His Majesty. R.A. Omukama has arrived safely in Kampala. We pray for his quick recovery of His Majesty. Andrew K. Byakutaga Atenyi, Prime Minister. Nga tumazo exposing nga ne balyoka bakola ebbaluwa eyo. Wabula abadde bangoberera mwenna ndi wano bategeeza tembera surprised nnyo mu banga mpawe kaaga
nga batubikidde omukama. Ngenda kuzanya video zino kuba zibadde zikuŋŋaanyiza batasobodde zira zonna sazitadde jjo. Nage video etandise ngenda kuzanya video zonna. Naye buli mu nnyolo yonna wooli weesibe bbiri olumu terukyanywera. Eno ennyonyi bamutwaliddemu. Ennyonyi bamukimidde eyo. Yennyonyi bamukimidde mugira bulungi nnyo. Yennyonyi bamukimidde. Yalika straight oyogora bwo ngalinga go basibe mu sanda olo musibale bamusibe mu sanda okimanyira kusana ali awo kiti owulira bwa Nancy bagamba asakubano okufafu owulira ba Nancy bagamba Muka video yako siri musawo nemanyi nekintu kyebayita emergency nkimanyi wano mu nsi ende ambulance bakubira ambulance nti omuntu afunye obuzibu ambulance nzo okujjanga 8 naye speed abasawo gye bakozesa okufuna omulwadde omujja mu nju nga mutaddeko oxygen muteeka mu ambulance n'ambulance okubulako nabandi dakika ze batutte ng'omukaba muletedde ku stretcher nga ina ali mu stinga ali musanda nga balinga bazingazinga omuntu bamuteeke bulungi bino byange singa yabadde nti ali mu mbeera yeetaga emergency nga waali speed gye bandikozesezza omuteeka mu namunkanga eyo mutwala yandibadde ya waggulu nnyo wabula bakozenga abali ababuzaabuza ekintu nga kiringa ekyawedde dda njala basaba mwenna bannayuganda mutwale obuvunaanyizibwa musabire omukama wa Bunyoro omukama amukengerize otherwise ayinza okubanga embeera ye si nnungi n'akamu twongere okumusabira kubanga embeera ayinza okubanga si nnungi n'akamu
awo tuvuddewo tugenze luddawa mwine mwagala ntuuke nzijja temufaayo mwaye mwine ekibozibozo kyammwe kiri ku TikTok ku social media ku TV ku radio na buli omu akyogera ku nzijja awo temufaayo leka nsooke ene wali ebyamakulu obuzibidde olwaleero mwena kyemutaategedde kansooke nkibasomere waliwo omusajja yali mulambuzi yava mu Bungereza n'ajja okulambula ebiriro bya Nairo bw'atuuka eddooza n'afuna obuzibu ne banoonya eddwaliro okumpi nga taliraba n'agamba nina ensimbi zange kambazimbira eddwaliro omusajja n'azimba eddwaliro ne bwe yazimbye eddwaliro yalizimbidde mu nnaku ntono nnyo ku ssente ntono nnyo naye ng'ate abakungu ba gavumenti bali babaliddewo ssente empitirivu kati ababbi bano bagenze okulaba babalabisa omanyi kye baakoze baagambye bw'ati eddwaliro lirina wano wammanga kansooke ndibalage The doctor did a fantastic job. Dr. Jamira, shout out to her. The orthopedic surgeon did a good job, but it was real rough, and there was clearly a lot of need in the health department. So I said to the doctor, I said, what can I do to help and to give back, because you've helped me so much. And she said, we need implants, we need equipment. So I started donating different things. She'd then send me the footage of what had happened, and I'd see the massive difference it made. So now here we are, we've just opened up a whole hospital ward, which I believe is 72,000 square feet. The Ugandan government said that it would maybe cost around 3 billion Ugandan shillings, but I'm a property developer, so I managed to get it done for a third of that. So we got it done for 1 billion Ugandan shillings. They said it could take many years, it got done in 12 months. So my first time here seeing it in person, physically, so I'm super excited and just honoured to be able to give back after I was helped when I was here in Uganda all those years ago. I'm calling upon the Ministry of Health to make a plan to develop this hospital so that it meets the needs of the people now. I also reiterated my old demand that special services should be spread all over Uganda. Because we have the Kirudo Hospital in Kampala, Kawepo Hospital in Kampala, Murago in Kampala, Umutu Hospital in Kampala, Cancer Hospital in Kampala, Heart Hospital in Kampala. How does the patient from Kisoro get treatment? All right. Omwami ono bamuyita Samuel Leeds musajja Mwongereza yafuna obuzibu nga ali ku Nairo ejjinja bwafuna obuzibu bamuddusa mu ddwaliro liriraanye waawo bambi abasawo ne bamukolako n'atereera bw'atereera yakwatibwako nga nabo ebiba bitalitegeera n'abagamba mbasasule ki kyenyiza obbasasula okuyambako mu nnyambye namugamba tetulina equipment gundi ABCD FGHIJ n'abagamba okay kati agenda okulaba nga tekimala n'atumya ssente ze ezenkanankana akawumbi kalamba ka Uganda n'azimba eddwaliro mulirabye n'ateeka muli ekyetaagisa naye nga yo gavumenti yagamba eddwaliro lizimba lyali lya buwumbi busatu yalizimbidde akawumbi akako ssente ze nga talina gwe yeetaaze wadde n'omu omwami gwe bayita Leeds musajja Mwongereza kati Minister of Health kiyakoze okimanyi officials at Minister of Health have appealed to government to deport the UK towards Samuel Leeds, who just 1 billion to construct a 64-ward hospital in a space of just 7 months. According to the Permanent Secretary, Dr. Dana Atwine, it is very wrong for a tourist to take over responsibilities of the government, especially when it comes to constructing infrastructures like school roads, hospitals. I saw Sam Muzungu on Twitter bragging that he built a hospital. This is a work for government, explained Dr. Atwine at meeting which took place at the Ministry of Health headquarters in Kampala. N'abanyaguluzi mwanyina wa Ssaabanyaguluzi ono Dr. Dana Atwine mwayi mwanyina wa gundi oli Frank Ajiji tumwebaze munyaguluzi yagambye banne mu ministry and government ebayambe reporting omuzungu ono emuzeeyo wa Bungereza
nti si buvunaanyizibwa bwa kuzimba malwaliro mu Uganda oba okuzimba ekintu kyonna kimenya mateeka. Era kino kyabanyiizizza nnyo olw'okuba nti omwami ono baali babalira obuwumbi busatu okuzimba eddwaliro, yalikozesezza akawumbi kamu nga tena bwasabye wadde omusumaali n'alimala. Yalimaliriza mu myezi 7 kyokka nga bbeeri yali balitwala emyaka nga 3 oba n'okulizimba kati yabaswaziza. Ekyokulabirako kiikino. Ekyokulabirako kiikino. Wuliriza ababbi bali mu parliament abayinula beekuba empaka. Beekuba empawa. Ababbi bali mu yinula beekuba empawa. Wulira bulungi nnyo ababbi bali mu yinula beekuba empawa. Kati njagadde okuzannyira obutambi buno n'okusomera information eno kati nkuzannyire mu parliament ekyabadde mu parliament ababbi nga bali mu kwekuba mpawa. Oli okukaza nti Uganda tesobola kuva weeri nga ababbi bali mu parliament mwennyini mwasinzira okubbira ssente. Ono agamba twetaaga biliyoni za 45 oli agamba twetaaga biliyoni 105 bali bakola mu gavumenti yemu mu offices ezimu oli akuba mu nempawa kubanga industries baagala okubba. Olira akakiiko ka palamenti ak'ebyobuzimbi kayitaka fiscal infrastructure akakulembera omubaka Dani atujjukire Kimosho ow'Ekazo leero Kazembuto okwetegereza ebbago ery'okugyawo ekitongole ky'ebyenguudo Kinula wakati mu bbugumu ery'amaanyi nga minisita w'ensonga z'abakozi Wilson Mululi Mukasa ne minisita omubeezi w'emirimu Musa Echweru be balabiseeko kukozesa abakungu b'ekitongole ky'ebyenguudo nga bakulemberwa Aleni Kajina. Minisita Mululi ategeeza abaka nti abakozi 1577 be bagenda okukosebwa nga Inula evuddewo nga kubateese okubalirira obuwumbi 46 mu obukadde 443. And then the costs amounted to 46.443 billion, and then the number of staff affected, that is 1,577. Kyokka kino kisabudde abaka bakitudde nti ate ebiwandiiko bya minisitule by'entambula biraga nti ensimbi obuwumbi 196 ze zeetaagisa okuliyirira abakozi. Have a figure from the line minister which is talking of a different figure. Now public service is also bringing a different figure. This is where we go wrong. Kyokka Mululi ategeeza akakiiko nti basinkana gye buvuddeko ne baddamu okwetegereza ensimbi zino ng'era bamalira ku buwumbi 46 n'obukadde 433. It was agreed irrevocably that what is supposed to be given as terminal benefits is actually 46.443 billion shillings to affected staff of UNRA. Wabula Kajina bitabudde bwategeeza nti obuyinza bw'okulirira abakozi ba UNRA buli mu mikono gya kitongole ekyabawa emirimu so si minisitule y'ensonga z'abakozi era nti bo baabalamudda nga kyetaagisa ensimbi obuwumbi 196 nga minisita Mululi gye yajja eri obuwumbi 46 tamanyiiyo. The most recent one we calculated up to December 2024 because we were getting indication that you will stop in December 2024. So we gave a figure, an indicative figure of 196 billion, which we transmitted through our permanent secretary. Kyokka minisita Mululi ategeeza abaka nti okujjawo UNRA kigenda kuyamba gavumenti okutaasa ensimbi obuwumbi 57 mu obukadde 191 mu mwaka gw'ebyensimbi guno gwennyini ng'abakozi ba UNRA abamu bamaze dda okufuna we babateeka mu minisitule naye nga bagenda kubatema emisaala nga bekinaayisa obubi tebalina kyakubakolera. Some of the infrastructure that we have been using like offices, like power and what have you, some of these, especially for the board or the two boards or whatever, these will no longer now be paid. Ye minisita Echweru agambye ababaka nti ebitongole nga UNRA bibadde binafuya obuyinza bwa minisita nga tebalina kye bayinza kukola nga ate minisita yanenyezebwa buli gavumenti lwelema okutuusa obuweereza ku bantu. It's not just Katumba, it's not just Echweru. Anybody will come thereafter should exercise complete authority so that it's accountable in the ministry. Kajina akubidde agamba nti yadde nga tebalina buyinza kuyimiriza gavumenti kubajjawo esaanye babuulire ddi lwe bagenda okuzingako ebikola ti kuba mu kiseera kino balina projects ze batambuza ezibalirwamu trillion 9. We have a portfolio of approximately 9 trillion Uganda shillings. The roads that we are doing, the roads that are coming over the years. That is not something as an institution and as the leaders that I came with here that we can just say, UNRA has gone here. There must be a clear process where we hand over this 9 trillion portfolio very carefully so that there is no loss.
kyokka abaka bakyalina ebibuuzo ku busobozi bwa minisitule okuddukanya emirimu yunula gyebadde etambuza. Kati mwenna abaludde mu byobufuzi n'okugoberera ensonga za gavumenti, omukyala Kajiina yasooka na Uganda Revenue Authority. Kajiina yabba Revenue Authority. Kajiina yabba Uganda Revenue Authority n'agireka ng'agikonkomodde bw'ati. Najja mu Uganda Road Authority agibbye agikoko. Kati minister akulira abakozi ne minister omulala bagambye nti ziri buli obuwumbi 46, ye Kajiina agabuli obuwumbi 19. Kubanga ono Kajiina alina Oluganda ku jeneti era ayogeza maanyi. Gwate bakamawo babiri yojja sere bagandi sere ziri bweziti. Gwate atali mu office eyo ajjayo sente kuganti yagala obuwumbi 19. Bana abantu babbye eggwanga. Kyofuna n'omuzungu oli baagala mugoba nti bo bali bapropose bilioni 3. Omuzungu yakozesezza bilioni 1 mu myezi 7 ng'eddwaliro aliwadde litadde buli kimu. Uganda zaabu yensonga lwaki njagadde mbasomera ekintu ekyo mukiwulire bulungi nnyo. Kati n'ab'ekiteezi muwulire bulungi nnyo. Okusookera dda njagala okubaza mwenna abagobye diversion ya Kisaka oba diversion ya Kampala Capital Authority mwebale mutagiteekako maaso kubanga babbi bazibu. Era tolego bagenda kusiba ne babasibye bagenda kubeera nga babeera mayumba gaabwe tebagenda kubakola ki. Mwebale nyumba lire butakiwa makulu basigale mu diversion zaabwe za Kampala Capital Authority. Ne bakikoze okubikkirira kino wulira kye bakoze. Bayagadde bakwate bano bakisaka ngeno KCCA under the influence of Salimu Sarandi Muhozi bagoba abantu ekiteezi with immediate effect. Ebbaluwa zizino bawandikidde Mayor we Kasangati bagayo bati 11th October 2024 the Mayor of Kasangati Town Council Wakiso immediate vacating of Kitezi land field buffer zone. Land buffer zone chechi Kitezi nga Kitezi ettaka Kampala Capital Authority yagula kwe kubadde ebisaaniiko ebyo. Kati ebisaaniiko bwe byava gye byava ne biyingira ennyumba z'abantu. Kampala Capital Authority ng'ekozesebwa Salimu Sale ne Muhoozi ne State. Bagamba nti beetaaga ekibangirizi kya meters 200,000 nga meters 200,000 okwetoola Kiteeza wonna kitwaliramu ebyalo nga 3 omuli ennyumba z'abantu. Kati abantu bano badde beesaza akajayiri nga tebava nga tebabasasudde. Bano bawandiise ekiwandiiko kino nga with immediate effect buli muntu ali mu radius ye meters 2 ave mu maka ge atambula agende nga tebamuwadde wadde 10 n'ekimu. Kati eno bakutte ba Dorothy Kisaka mubeere kuli nga muli kuli bakutte eno basindise ebbaluwa kanji basomere mu oligenda kutya. Wulira kanji baddiremu 11th October 2024 the Mayor of Kasanga Town Council Wakiso immediate vacating of the Kitezi land field buffer zone. Badde mbanyonyola buffer zone. Buffer zone kikyandi badde ng'ekyererezi kye bataddewo Kampala Capital Authority ne investor okuba nti beetawulizaamu okulongoosa kasasiro n'okubanga bamugaziyo okuba nti bafune ekibangirizi ekimala yandibadde nga buffer zone ewatali bantu nenga ate wabaddewo abantu. Reference made to the above subject. This is to bring to you attention that there is an urgent need to ensure that any within the recent demarcated 200 meters buffer zone around Kitezi land field in the villages of Lusanja, Kitetika and Kitezi vacate with immediate effect. Bakugambye nti balese ebbaluwa eno n'okutegeeza Meya w'ekitundu ekyo nti mu bwangu obw'ekitalo ng'aloga musanjiwa mujja we ku nkola gye baateekawo ey'ebipimo ebya meters 200,000 bye baateekawo mu kibangirizi ekyo
ekyetoolodde Kiteezi wali kasasiro nga kino kitwaliramu ebyalo bisatu bweddu omuliro Sanja Kiteetikka ne Kiteezi abantu baveewo nga nenna bugisi mufungize oba nga tebeesikidde wadde akanyeebwa bawadde ensonga wazindaba satu kanze kusomera oziwulire ujja kutegeera nti Uganda mulina ojjulira namudde mu maanyi gammwe ensonga esooka imminent pending disease outbreak rising from contamination of water sources due to untreated leakage linking into community from the landfill and toilets submerged in floods bagambye nti beeraliikirivu oba ensonga emu ku bazibijjawo abantu abo nti ku nsonga ezimu zirina okugisaawo abantu abo kyekirwadde kiyinza okubalukawo olw'amazzi ageetoolodde ekitundu ekyo kyonna ewaayika kasasiro saako ne kaabuyonjo ezaabuutikirwa era eziviriddeko amazzi ago okwanjala ensonga esooka. Floods are acting ardent bleeding grounds for the mosquitoes and harmful organisms. Nti amazzi aganjadde awo gakola kinene nnyo okufuuka ejjaluliro ly'ensiri ng'ensiri zino zijja kuvaamu ate ensiri ezisobola okutta abantu saako n'ebiwuka ebisobola okutuusa era obulabe ku bantu. Ensonga yokusatu, persistent cracks in the landfill that may lead to possible waste slides. Ensonga yokusatu, nti era beekengedde balabayo enjatika endala mu ntuumu za kasasiro ezo era zisobola okuvaako era enjatika okuvaako kasasiro okutambula n'ayingira mu bantu era n'addamu n'abatta. Zezo ensonga ssatu. The above is receipt for the potential disaster that may totally affect anyone within the area of the radius of 200 meters. Egamba bakubba mu butali bwa mateeka nga bakozesa oluzungu nga tebakusasudde ennyumba gyewolirako ssente ne bagitwala nkuba bakozesa emmundu nga tebayise mu mateeka bo kye baagala kubanga ne bagamba investor ayagalawo. Fun enough, bantu mmwe temuwulira bwe bamenya wali mugundi mu Lubigi nabagamba ani abamenya nabaga Sali abamenya ne Muhoozi ne mbagamba nti ettaka lye balyagala balina abantu baabwe ne mulaba kiri ekivubuka ekyali kiwa abantu ettaka nti kyanye kiwandika bali kibatwale kibawe ettaka kumbe ekivubuka ekyo ate kikolagana ne Sali okozesa abasumaali okujja okutwala ettaka eryo era mwakire bulungi nnyo abasumaali nga beddiza ettaka naye nga oyo muvubuka yaliyo mumutegedde omuvubuka oyo nga yaliyo omuvubuka omuliro amanya gagenze sobola gaddamu saazino nga yaliyo emabega ne Sali kati mutegedde bwe muterwaneko mwe munaamanya fugwa ffe tugukoze bisigadde mujja bitegeera. Alright, kati ndowooza katugende wano mbadde musinga okwagala ey'ensonga n'agifundikira nayo katugende wano musinga okwagala. 1. Ntera nnyo bagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owuzika ng'oyambye ekkiriza. Wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Nga sinagenda kwako nina ekintu kye nalabidde ekirala kankibanyo nekyase kyolitalaati nadde nkirabidde nga sinagenda lwendaga. Bannayuganda mwenna oba oli mu America oba oli UK oba oli Canada oba oli mu Europe oba oli mu Uganda n'ensi yonna mwoli muwulirize kano mukasalemu. Waliwo omuze bahackers oba abalingiza mu bisenge oba mu gadgets go batandise kutya. Bahackers batandise okutwala WhatsApp z'abantu bakikola batya. Hacker ajja mu WhatsApp yo nakusindikira message nakugamba either update your WhatsApp oba open link eyo then yompalo omale onsindikire confirmation number eyo to update that WhatsApp. Gw'olunyiga byakugambye
ogenda okulanga bagamba nti you've signed out of your WhatsApp nga bagitutte. Kati komredi enaliyo singa muzukulu wa Sitani akusindikira message ngeriko link oba nagamba please update your WhatsApp ngokose no link gikoneko ompe code zeze zize ngokose namba yo bambi togeza no chikona mukasito chikonamo enamba yo ebe egenza agitutte aba agenda gikozesa shona kyayagala nchiddamu. Gwe na comrade Joli waliwo omuze ogutwala WhatsApp numbers gwe namba yosolo gisigaza nenge nambe tekyasobola kuddamu kuyingira mu WhatsApp ntosobola kuddamu kugulira WhatsApp ndala yonna abagitutte. Wamontegede maybe bintu bino tubibagamba mutandika okwemagaza ngo obusibe ku gali. Eno badde ngira bidola kuba badde najiwandise mu kitabo kanka baddemu gwe comrade yenna mu Uganda Joli waliwo ekibba WhatsApp numbers bazibba batya oba oliawo ng'oli akusindikira nti update your WhatsApp ngagamba link eyo gikonemu ompe code eziba zizze code zijja kujja ku namba yo gwe olusindika code nozimusindikira ogenda okulanga bagamba nti you are signed out of your WhatsApp nga WhatsApp yo bagitutte. Togenda kuddamu kukozesa namba eyo kugula WhatsApp ndala kizibu enamba baba bagitutte nakafuna complaints esukka 20 nga bakikoze both mu Uganda ne bweru wa Uganda nga bagoberera nnyo abaana abenkyuka kyenjogera ku WhatsApp kyekirina ku Facebook ku tokotoko tekinnagendayo ekizibu kya tokotoko nti yo eri fragile omutamivu asobola okuwabira akaunti y'emirundi 8 ne video bagiwabira tokotoko ne banning account oba negitwala. So kino kyembagamba ekiri ku WhatsApp kijja ne ku Facebook era kikyaliko kigenda maaso. So making sure togula link yonna gye bakusindikira sime update your WhatsApp kasite gamba ti update your WhatsApp uninstall WhatsApp o refreshing esimu yo odemo installing WhatsApp endala oyingize mu namba yofune ku WhatsApp ye empya oli kasita kusindika link mbusima update WhatsApp tobikola okitegedde bulungi nnyo kati awo tuvudde bamutegedde mumanyi bamwetaaga migo nja kuyita Dogo Nation ajabba kubimba ko mujja kutegera kati wano wetulaga wembadde musinga okwagala njagala mu nkwate bulungi nnyo. Kafunjene ku mikono abadde bangoberera ebbanga lino lyolera emyaka gigenda kuwera 5 n'ekitundu nzize mbasomera Museveni omuzannyo gwe yaliko okuva nga bazze mu nsiko okutuuka okuwangula olutalo kye baasooka okukola baafuula abaana ab'obuwala ekyokulwanyisa baasooka ne basoma bannayuganda abasajja nti mwagala nnyo okubikkula sikaati n'okuwujja ekiwojjolo kyovola bankoze post ziri emisana ebaga abasajja bannange bw'oba okyagala okusigaza obugagga n'ensimbi mukendeeze ku feelings zigenda baleetera okufiira y'obugagga n'obulamu bwammwe oba Museveni yakimanya nti abasajja bannayuganda omulesa ekino tomulesa sikaati. Njagala badde bangoberera mu nkolera comment 5 zokka nti ebigo bino mbadde sibagamba. 1 byonna bigenda maaso ku social media oba biri part of the diversion system I don't care nenjagala ofunemu ekyokuyiga ng'omusajja ali eyo nkujjukiza buli mugagga yenna mu Uganda oba olina omukazi asukkamu oba babiri ku bakazi abo kuliko omukazi Omunyarwanda ng'already yamala dde okukola profile mu business yo sente zo ne profile zo na buli kimu nga tannabeera active oba tannabeera activated to attack okutwalako ebintu byo. Mwenna abasajja abagagga oba oli Musoga oba oli Muganda oba oli Munyoro oba oli ani bw'oba olina abakazi abasukka mu omu oba babiri omu ku bo Munyarwanda ali ku mission ya kukuggyako buli kimu ky'olina. Abadde bangoberera emyaka 5 n'ekitundu information eno nze njiririzinga nga temuwulira olwokuba mwagala okubikkula sikaati. Posti nzikoze mu red.
Museveni yamanya nti abasajja bannayuganda baagala nnyo okubikkula sikaati n'abateera abaana abawala baweerere okweyambula si muziro gwabwe. Bakitandika batya. 1. Buli lw'osanga nnyo omusajja nti njagala nnyo omukazi wange gundi ampoomera, manya ku bintu bibiri yafunako kimu. Bw'aba teyayika Windows baamuloga. Kubanga abakazi balina mission embwet nti kasita amanya nti omwagadde n'omuddira ye ng'agenda alunga omulagala. Kati bw'alunga omulagala ng'oyiika Windows 1 kikuviiramu okwerabira abaana bo, bakazi b'abalala ne famire yo, omukazi nadda mu control nga yakontrolinga buli kimu. Buli kye bagga nti buuza Hajati, buuza Kabejja, buuza ani, ng'ebintu byonna bisigadde bibadde bikwetoolodde. Kino banno bakugambako nti owaayi nga wakyuka olw'okuba nti baakuloga ne bakutuuninga mikwano gino ogisuula n'ogigoba olw'omukazi naye ng'ekikutta ki midfield, kubanga omukazi midfield yagiteekamu omulagala. Kati omulagala guno gwe guleese ekizibu, so si nti omukyalo ono Katonda yamutonda wanjawulo ku bakazi banne. No, abakazi bano bakozesa obulungi bwabwe n'abasi mulungi, naye alina kye bakozesa. Bw'amala okuteeka mu target n'akulunga ssere, n'akulunga bbuza kayayaana, n'amukuliisa buli kimu n'okijja. Kati gwe n'osigala bino bigambo enjogera by'abantu bakulu. Bw'oba toli muntu mukulu nga totegeera, ojja sigala nga totegeera. Era bw'olya ng'olulimi luwanvuyemukko ojja kunsonyiwa, olwo kambyogere. Gwe omusajja yenna atambulaga nti mukazi wa awooma oba wanjalo ku bakazi balala, oli muloge. Ng'okyogera ku mukazi gwe wasanga obukulu, gwagwalaba obukulu nga bumbuzi, nga wayina famire n'agikwerabiza, oli muloge, baakuloga. Ompulira bulungi nnyo, baakuloga. Era oli muloge, osaana genda kutambulira. Kati awo mutegedde bulungi, kubanga mutandise okuwandiika comment. Mutandise bitegere. Ate abalogo bali ku Facebook kuno. Abalogo bali ku Facebook kuno. Omuloga ali e Uganda. Nkiddamu. Abakazi abasinga obungi tebakyafumbirwa lwa laavu oba lwa bufumbo. Bafumbirwa ssente na bya bugagga, si laavu nno. Bafumbirwa ssente na bya bugagga. Era bw'amala okufuna ssente ze bulungi nnyo ng'agenda afuna ewa 6 packs. Agenda omulinyisa lw'enzooli, balabe akasozi akasembeyo ku lw'enzooli waggulu ba 6 packs, webakolera emirimu egyo ba smart wire. Kati gwe sugar daddy ana olubuto olukulinga entumu ya kasasiro, omulimu gwafuuka fabric oba factory kujja mbujja ssente. Nga bakuweeweta mu nviri muno ng'oyiika Windows ng'otandika okuba nga ayina endali, owooza omukazi anjagala nnyo biki, baakulogaloga dda waggwa dda. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati kavudde kwanjula katandise part 2. Abasajja mwenna bannayuganda ng'omanyi oyinamu akasente, kambaddiremu enteekateeka eno mulundi gumu muli neebaza. Ngera mbere begendereza nnyo. Museveni n'ekibinja kye ky'Abanyarwanda baamanya nti mwagala nnyo okubikkula sikaati. N'abaleetera abakazi abaaka bano bakyusa amannya balinga nkukunyi. Abakazi bano Banyarwanda, naye amannya bayita gaffe ga kinnansi, bali ku mission ya kusaanyawo na kutwala bya bugagga by'abasajja bannayuganda. Bano bayambibwako ekitongole ekya Internal Security Organization, police ne CMI okutuukiriza mission zaabwe. Abakyala bano bayina etteeka erisooka, ngenda basomera tteeka eziri ezi nnya oba obukodyo obwo ne bayitamu okubba. 1. Etteeka erisooka, asooka n'akuwa ekiwojjolo n'akirungamu bbuza, ssere, kayayaana byonna n'owoomerwa. Kati bw'owoomerwa ng'oyiika Windows.
omukyala ne bwakunyiza ne bwakola biki ebisemba ensirego omusajja kyovula bagati bakuloba nga musajja omukyala wange ne bwakuba mu lujjudde nawo ya mukyala wange mwagala bye bisajja bisanga kyesesanga ekyana ekito kumbi bakiyiwadde amadinisa nga bakiyiwa amadinisa ye bisajja ebikulu bihaji bigagga ebirere mu Kampala bigagga mu Kampala omukazi wajja ne kikyuka kyonna ne kiyiika amalusu gamuyitamu bamuyiwadde windows byeyo mubitegedde kati etteeka erisooka lirino abakyala bano bakozesa nnyo baganda baabwe abawala abataneetuuka ne babaleeta mu mayumba gammwe wabazze ku holiday wabazze kubeera waawo sinakindi abaana baabwe be bajja nabo okuva mu mali amalala ne babatega era asobola okutega omwana oyo ng'omwana oyo alabika ng'omuntu omukulu ebikolwa bye n'omubiri gwe alabika ng'omuntu omukulu kati gwe omukazi ono kutestinga okwagala okutegera kyakola okimanyi omwana ono amuleeta yamusomera dda mission era ng'agimanyi ekyokukola akimanyi omukazi ayinza n'okugaana okuterayo amazzi ag'okunaaba omuwala ono n'afumba amazzi n'agakutwalira n'ayala n'obuliri nga tokimanyi naye nga buli kimu kyakukola kyakusikiriza kati kyakola nga n'akutega akakodyo ye kennyini ng'akutandiisa okukubala omuzannyo guno yeebuzaawo kati gwe mbwongo wo sedduvutto owambadde nolowooza ati akankosa ekyansera omukazi agenze taliiwo owaanaddira nga nze maze okwekolera kyenneekolera kumba akaana kali mu muzannyo kakubala n'oli agenze kimufulumiza kubala batandise okukubala kati kino ke kakodyo akasooka bw'aba takozesezza mutowe ataneetuuka bakozesezza abaana be bajja nabo oba abaana b'abaganda baabwe eryo etteeka erimu mulitegedde etteeka eryokubiri kennyini asobola okukuseetinga mukwano gwe ng'anyirira n'okumusingako kko era akuwa obudde gwe kennyini n'otandika okwebala empiki nga siyazi kubaze ng'akuseetinze mukwano gwe n'atandika okwemoola n'atandika okwerabina nga yefudde nnyo easy to get ng'ali awo gwe kennyini sinayipa olwoweete oyita sinayipa ng'emundu wagisomeramu ogenda gisomera mu ntaana nga naawe otandika obugamba kalola ng'otandika okweyogeza ng'eyanoba ekyanobako ekyayika windows batandise okukubala empiki ekivaawo ng'osaba nnamba mu kusaba ennamba ebigambo 2 3 byonna gw'ogisabye tagaana nga mugenda mu loogi oba mu kifo kyonna oba oliawo nga mukazi wo atandika okutambulizaako ebigere olumu ng'abakwata bw'abakwata ng'asaba divorce ompulidde bulungi nnyo eyo etteeka ey'okubiri ng'asaba divorce mugitegedde ezabbiri bwe zigaana baba balina master plan emalamu akagoba master plan yeruwa master plan emalamu akagoba muwulidde nnyo abasajja bagudde mbinaabiro ne bafa divorce bwegaana lwakiri tosobola kubuuka kugwa mu kinaabiro muno era gwe olugwa mu kinaabiro aba amanyi buli kimu kyonna kubanga aba yakuprofilinga dda aba amanyi empapula zonna ez'ebintu bye biri aba yazikuŋŋaanya dde olunaku lwagenda okukunyiga yaba yakuŋŋaanya dde empapula zino zonna byonna ng'abirina era kyova olaba abakazi awe bayita abaganzi balwana nnyo ne famire wadde omusajja ayinza okuba alina famire n'abaana abalala kiba kizibu nnyo okuwangula olutalo lw'abakazi bano kubanga balimu seemwayi iso ne poliisi kiba kizibu nnyo okuwangula olutalo luno n'omukazi ono omuganzi
kizibu temusobola kuwangula lutawo n'ono yukira alimu state tosobola kuluwangula. Ensonga eno si yakuna wabula ngenda balagaliza ati seziva mu bino byonna. Mubadde nnyo ku TV, ku radio nga musanze omwana omuwala bamutuze yaguddumula bagusudde omuza bagusinza gusanze myala ludda wabija. Mubadde mmanyi abaana abo kati kyekika ky'abaana abo babazanyisa emizannyo eyo omusajja n'akimu bamusetting omupiira tasobola kuwayo properties n'agamba nti kijje nange kanfune ababanda bange batte omwana oyo. Osanga mwana muwala kala bamunyize bamusudde omulabo mu mazzi wamukidiba jeje mirambo gye musanga so sinti omuntu bamukuyadde ava mu ndongo kiro jeje mirambo ye musanga ej'abaana abato. Oza kati mutandise ofuna ekifaananyi kati jeje mirambo gye musanga ku makubo iyo mwana omutondo basse waaki wabaddewo omuzannyo nga gwe bali bagenda oguzannya yagutegera n'agamba aza okufiirwa byange naye kanfune ababanda banyiga omwana ono kati kye mbadde temutegeera. Kati mazo bategeeza buli kimu mukitegedde bulungi nnyo. Buli musajja yenna omugagga mu Uganda olinamu omukazi ono. Either official amanyiddwa obanga omulina wabula tannabeera deactivated oba tannabeera active kukola mulimu guno. Ekyo kwe muli kuno era mukimanyi bulungi nnyo mubalina. Wabula tebannabeera active oba tebannabeera activated kukola mission zino. Tugenze mu maaso. Nenga mu byonna kye basinga okukola kwe kubaloga. Kati ekintu ekyaza ku social media kye mwalabye, it's a blessing in disguise. Although chikutte media nga diversion, buli mwachi wadde attention, which is okay. Kuba sometimes all watching chota sobola kugana kujja ku media bantu ki discussing ako. Nekiba kiyamba government okukwata amawulire. Naye ebintu bye mbagambye nekyengendo bagamba. Njagala mu mpulirize bulungi nnyo. Kuba sigenda kudda mu ki discussing ako one. Gowedda amale biseera ku video ya Haji ne Hajati. Mukimanyi nti case erimu okulepinga. Case erimu okulepinga. Ebeerako medical report y'omusawo. Eraga nti omwana ono omusajja ono yamulepinze era ne batwala omwana omukebera n'omusajja n'amutwala omukebera okwasaganya enkwaso y'omusajja eri mu muwala oyo oba ekwatagana y'omusajja oyo. Report mwagifunyeko. Rape case. Bakola cross examination oba medical cross examination. Ne bakwata omwana n'omusajja amutwala mujjako enkwaso ne bakebera omwana oli mu bitundu bye by'ekikyala ne ba cross checking amazzi gano agali mu omwana agali mu gege omusajja ono. Cross medical examination mwagirabyeko report teriiwo. Kuba sinagiwulirako. Ekyo kimu. Ekyokubiri. Bwozza omusango naye yakuyambyeko okuzza omusango naye aba muzzi wa musango. Bwozza omusango naye yakuyambyeko okuzza omusango bona aba bazzi baaki ba musango. Ebibuuzo byange biri ebi. Haji yali akkiriza okuwaayo properties zino ng'aziwaayo ku musango kikuddiru ki? Ekibuuzo kimu. Hajati yali asaba properties zino ng'azisaba ku ddiru ki? Two good questions. Bwozza omusango naye yakuyambyeko okuzza omusango ogwo naye abazizza omusango. Haji yali awaayo properties ezo ku ki? Ne Hajati yali asaba properties ezo ku ki? Era singa Haji teyekubyendeka omusango nomwandibadde mu gukutegeera nti gyeguli. Ebibuuzo biri mbibalekedde. Thirdly, muwulidde story ya Haji nono mukyalo olwaliro wano ku social media
oyo omukyala history we tamufevalinga ku bintu ebadde bikolebwa nga ye omuntu ye nga tetosomida tanaja oyo omukyala ayina emisango emirala egyefaananyirizaako na gino egyefaananyirizaako kati gatta ebibuuzo byange bisatu ojja kuva ku diversion eyo omusango ogwo odde wakati otuule bulungi nnyo ku byekugambye byokka ebintu biri ebi bisatu. Mpulidde bulungi nnyo ojja kuva ku musango ogwo odde ebbali oli lumonde obuveeko obireke bitambule buli omu ajja kumanya gy'alina okusibira muve ku diversion kubanga history tafevalinga mukyalo oyo. Bwebanga yabadde diversion eyagikuliyetinze oli super kubanga yekutte naye yagikuliyetinze oli super kubanga omukyalo ono ayina endagamuntu eziri mu mannya ag'enjawulo ng'eno gye mulaba wano olwaleero. Yoyo ajati abba ebintu bya aji agamba nti aji yakwata omwana mizirwa akabano mukyala emizirwa Zurufa Nakisui mizirwa ne bakugamba nti Hajati Musoga mizirwa kale buli abadde agigoberera ngenda kusaba osale pulesa tudde ku struggle tutambuze ensonga zaffe mbawadde ebibuuzo byange biri ebi bisatu. Ekisooka twagala cross examination medical cross examination nga bakutte Haji n'omuwala ono babatwale bajjeko babakoleko cross okumanya nti bakola ki omuwala bamusanga muwala yali mu kikola ne Haji bamusangamu amazzi ago the medical report tujagala we baweeri bagiproviding ekisooka ekyokubiri mbagambye nti bozza omusango n'omuntu ye neetema okuyaba okuzza omusango ogwo naye abamuzi wa musango bemenyi w'amateeka ne kugamba Haji bwali asabwa okuwa ebintu ebyo yali awaayo byaki ne Hajati yasaba properties ezo ng'asaba zaaki bwebana kuwa ansa ezesatu ddamu ogobera omusango batakuwa ansa zesatu muve ku nsi etambule mukole byammwe. Ekirala kikino ka video akatambudde nnyo omusajja mukulu ng'atudde aba yadde alya kikajjo nga waliwo omwana omutwali myaka obange 3-4 nga mukazi watto baali anywa kasoda nga musajja mukulu amutaganjula mwaka wadde obudde naye yalabagamba biseera bisinga Museveni munnamutegeera basinga obungi mu bulamu asobola okukola ekintu kyonna. Wano teri muntu mukulu ategeera asobola kukwata vidiyo mu distance yabadde teweza wadde mita 5 atasobola kugenda ku rescuinga mwana oyo ye yabadde akwata ka video. What was his intention? Gwe olade obo yita kukubo nosanga ngemba tobe kinyonyi kinywa omwana w'emyaka eyo wadde suwo oyimirira n'ogamba nti ba kinyonyi gwe va ku mwana oyo oba n'olwanagana ekintu kebe embuzi oba ndiga ng'etomera omwana oyo olaba osanga mwana musudde kasasiro ng'omwana akaaba n'ojjolo naye omuntu okutte video oyimiridde wakitokozesa ku mutwe gwo. Wakitokezesa ku mutwe okutambuza obutambi ne video mutamanyi. Eyabadde afiriminga yabadde tasukka na mita ziwera 20 nga wali afiriminga ekigendera kyabadde ki nga n'oli nno
Go filming atunudde bwati mu filming amulaba omanyi nabasomesa je tuita kamera zimu bolaba mutunga atunudde mu kamera manya nti kamera agiraba gaya badde atunudde nga nakana nga kalaba oluwa bali recording kabalaba kati gotambuza video kuba tomanyi ye Museveni yakuleta diversion after diversion mubere nga mu discussing bintu bya kisiru ekyo nacho nkimaze sigenda kiwako nacho nkimaze zine dakika 15 wangendo kwogera ku nsonga z'obusego bugenda maaso mu Uganda nacho kanchi bagambe Museveni akwese bintu bingi nnyo. One, kiyasooka okumanya nti bannayuganda baagala nnyo ebintu ebyononese. Boyi wange ngenda tutandika akatonnomba kano. Njala kutegeeza buli kyokola etteeka gyeriri Justin Museveni yayagala basiriwaza. Era buli amenye etteeka ly'obuseegu akikola akimanyi nti ebintu bino gavumenti ebisasuliro bikola. Teri akola kintu kino nga tamanyi nti babasasula. Njala kutegeeza buli kye bakola essaawa zino ekyobuseegu kyonna kisasulire Museveni yakisasulira. Ebintu bino birimu iso ne seemwaye bakikola kukola ki ekisookera ddala nkugambye amateeka gyegali agatakkiriza muntu yenna kuwandiika luyimba luwemula kuta vidiyo za buseegu kuwemula. Ekyo gavumenti ekimanyi n'amateeka weegali. Lwaki babikola? Bawerako ebimansule mu Uganda n'ebbala ezisinga obungi baziggala. Lwaki Best Hotel ne Sister Hotels n'ezimu ezatuuse Sudan zikola ebintu bino? Kubanga z'abantu bali banene mu gavumenti. Ekigenda temukimanyi. Amateeka gyegali ne bano balina ekigendera kyabwe ekibavuga. Baagala basiriwaza kukozesa bintu ebyo kubajja ku mulamwa kuba bakimanyi mu byagala nnyo. Goba yagala kakasa nti etteeka gyeriri. Waliwo oyo mutonto migoba yita simanyi Gloria Bugi. Mukwate ka video ke kama mutwalo musibe. Emyezi mukaaga. Taliddamu kweyambula, tasobola kweyambula. Era bw'ogenda tunuulira ebintu bino byonna ababikola basinga obungi baakabano. Ndaba nnyo mu omwana n'obudde. Obayita simanyi pretty Nicole. One. Mufube nnyo okubanga musomesa abaana bammwe obulombolombo n'ennono n'okubakuuma obutayingira mu bikolwa ebyo. One. Amateeka gamanyikiddwa nti omwana omuto yenna nga tannaweza myaka 18 tateekeddwa kukola kikolwa kyonna kivaamu nsimbi. Tateekeddwa kukola kintu kyonna kivaamu kusayininga ndagaano, tekikkirizibwa mu mateeka. Kyova olaba n'oba teri muntu afuna passport nga muto n'alinnya nnyonyi okuggyako ng'alina konsenti y'omuzadde oba ng'alina omuntu agenda naye ku nnyonyi. Aga amateeka mu Uganda weegali. Ompulya bulungi nnyo. Kyova olaba kati twetaaga konsenti y'omuzadde oba relative. Kati gwe tosobola kuŋŋamba nti omwana gwe baga nti bamuza sime 19 what? Yalirizinga obwerere bwe, alwanira abasajja, ani amukwata video ezalulekereke nga mwambaze engoye amukyusa alaga akabina. Teri mwana muto ali under 18 asobola kubeera practical nga ali mature oba ali over 14 alina 40 years of experience. Tekisoboka. Bano abantu bonna bali mu stage ya kukola diversion ku social media. Nekino tebakikola diversion kyokka, no, mwina kye mutamanyi. Museveni akimanyi nti Abaganda batuuzanga abaana ab'obuwala ne bababuulirira ne babafumbirira era nga bawasibwa nnyo. Kyobula n'abakulembeze ba Uganda bonna kabeere bavudde mu mambuka bonna bafundikira bawasiza bakazi Baganda. Lwaki? Mpisa, bulombolombo na nnono. Nkiddamu. Kyovula n'abakulembeze bonna abavuga Uganda bava mu mambuka bawasa bakazi baki? Baganda. Lwa bulombolombo, mpisa na nnono. Ekyo Museveni kyagala okugyawo. One. The moment oleka obuseegu ne butambula ku social media,
oba image gyosigira generation zezijja nti ekitiibwa kye mbaddemu okuuma tekikyalina mulamwa oba mpo tekikyalina mulamwa gw'omukazi ekikufuula ow'ebbeeyi kwe kukuuma omubiri gwo nga musabike gwonna era omusajja kyekimukozesa ensimbi okujja okuzuula by'olina biteekemu ssente akutwale mu maka gaakuwase bw'anaasanga ebintu bye ku disipule tagenda kuteekamu ssente kuba ogolweda abadde abirabye talina kyabyagaza kati kino ekifaananyi Museveni kyabasiira kye mutannategeera ayonoona generation nakujja obulombolombo na nnono bwa Buganda nti mwe mbaddemu kuza abaana ng'abaana bampisa babeera mu maka kitegeeza abaana baffe baluuzinga value ekyo nakyo kibasomese mulemu kitegeera generation z'abaana bonna abakulira mu Buganda abawala baba tebakyalina value buli muntu anaabajaga abamalaya bagenda batumanga ekigambo kimu bamalaya kubanga ebikulu bakola terepresentinga bulombolombo na nnono bwa Buganda nsaasira n'abaana abeera ku TikTok najje nakola TikTok atadde amabeere mu kifuba agatadde eri alaga akabina no omukazi si makabina si mabeere si face omukazi mutwe tetuwasa bitundu bya kyama tetuwasa mabeere tetuwasa bubina tuwasa mutwe era kyobula basinga okuzina ku TikTok social media bonna abalaga obwerere bwabwe bonna obayiwako amazzi n'oganywa naye nga bw'omuzaano mu mutwe mbata yaneti era ogenda okola save bonna bafunye embaga merongoto bulangata gobawasa so si mabeere bubina simanyi beauty no bawasa mutwe kati Museveni yagala kukola putinga mitwe gy'abantu bano agiteekemu kasasiro muloozinge value kyayagala kyobula ne mu kwanjula kwa Buganda kati kwafuuka kwa kyeyonoonero kujeegula Buganda omukono ajja n'asalira amazina ku buko ne muleeta ebitanda ku buko sorry ne muleeta ebitanda ku buko kati for your information nabagamba ngenda ku video zino sigenda zizanya ndabaga kifaananyi nga kiyimiridde ziwa kati ono oli mwana wa Gashumba oli mwana wa Gashumba ono bwe mmanyi ono kati gino gye mirimu gye sigenda kuta music alimu oye ngenda kazanya kaako oye mwana wa Gashumba ali mu bbaala egye emirimu gye gyakola Oishaira Gashumba Oishaira Gashumba kati ono muyimbi wammwe oye ye kubeera okwemoola kulaga mabina kwata mu omulaba era yoyo omulaba vuuyo yoyo Gloria Bungi engoye zonna zayambala kulaga bitundu bya kyama yoyo video zino zirimu music sola kuta music tagira demoka muwadde akabikko omulalu no yajja buzi akola bintu bye omulaba huyo tajja wadde nga yajja ali bukunya
kati okumala egobe mu kibya ndoza nake saplodinze ninake saplodinze kado basobola ogenda mu ggala eno obudde bunammala nake saplodinze wa ne kafunyo kati akatambi kano era ekifaananiza mukiraba beebo sigenda kazanya beebo kyenjagala osokolemu katambi kano face ono yabadde atunula luddawa yabadde atunudde mu kamera kitegeeza yeerikodinze akimanyi face yona etunudde muki etunudde mu kamera kitegeeza nti kiyabadde akola akimanyi yo kamera tunula bwoti oyo atunudde mu kamera kati njala mudde mutunulyo bwotanyi bw'omuntu agenti kuba oyo omuwala yazze n'agamba mu interview nti waliwo yabba essimu ye agenda kulilizinga obutambi no tewali yabba ssimu ye mutunulyo obuvidiyo bw'oyo omuwala bwonna obufulumye ye kennyini feesi eno etunula mu kamera bweti kitegeeza nti bamulikodinga akimanyi bagenda tandika obbatera nudes naye kyenjagala musooke musome facial expression omuntu gwe balikodinze nga tamanyi oba omulaba n'abamanyi kyakola mba mukiraba boddamu okulaba akatambi konna ng'omwana omuwala ebitundu bye byekya bitudde mu kamera ng'akirabira kamera aba yeerikodinze oba mulikodinze ng'akitegeera n'omuwala yennyini bw'atunula mu kamera face eno nga kyakola attention agitadde mu kamera kitegeeza aba alikodinze kyakola ng'akola ki ng'akimanyi but they are on a mission okutta ekifaananyi kyaffe eky'abaana abaganda n'abaana abazaalibwa mu Buganda kino ekintu kigenderere n'okuyimba ennyimba ez'obuseegu kigenderere kati weewuunye ennamba y'abaana abaganda n'abaana abasoga n'abaana abanyola bali mu Uganda bwe banaaloozinga market ku buseegu buno bugenda maaso ku social media omwana owo agenda kufumbirwawa nkubuuza we are discussing omwana owo agenda kufumbirwa oba omwana owo agenda kuwasaani sitera nnyo okulaga bifaananyi bino era nsaba okwetunda public waliwo nabasuubiza ku lokuta nti ngenda kikola mbalaga ebifaananyi biri posed waliwo ebira bisobola kulaga njagadde balaga molodike ngeri sponsored by the state kwata omuntu ono yakutte akatambi kano neyakuba recordings omukuba embooko 10 omutwale ku poliisi omusu taliddamu terigi muntu aliddamu ku recording akatambi konna kubanga amateeka weegali n'amateeka agafuga abaana weegali oyo omwana gwe bagati simanyi mwana muto ono Pretty Nicole mukwata omutwale egundu wano mu kibira ky'empanga wano abeereyo omwaka gumu ng'omudetainize ajja kudda kubanga amateeka weegali ne bwana bayeewuuza so ekintu kino mukiranga ekyokuzannya kigenda kwonona abaana bammwe ate kigenda kuluzinga kali kyaffe bajoonoona tetukyalina value kubaka bakikola bakimanyi era nze ogwo mukyala gwe gwe bayita Gloria Buyi amanya genze Lumbuye video zonna ezisinga obungi tuzirina naye nga ziragira ddala weerikodinga okimanyi nga nekyokola okimanyi bakama ba state batasobodde kukuwabira ffe tugenda kukuwabira anytime anyway okujja ng'odusozeeyo wamu e Rwanda n'abalala kubanga toyina moral authority okumala okuta noodles zo oba noodles n'ojja mu kamera oddamu n'osinika ebinyombwe n'endala zigenda kujja kubanga eyatutte essimu
yansaba kadde 10 bwe simuwa agenda kutanduza kubanga eyo script mpandike tugimanyi script mpandike mutimuswala bobo osobola okwagala sezaalawo nga yakutandikiddeko kutestinga gwe osobola okukola ekikola kino bobo osobola okwagala bba wa muganda wo ng'okimanyi bbawo yakuwasa mpeta osobola okukola ekikola kino mu tribe yammwe bobo osobola okukwatisa omwana wa muganda omuwasa omwana wa muganda wo mukyasobola muddidde empisa zammwe ne kalica zammwe envundo muzirese mu Buganda muzirese mu Uganda nakino kankibaga bana tebasobola kutya kubanga ye sezaala wasobola okumwebakako okutestinga nti omutabani we kyagenda okukola kituufu ne muganda nayawasiza muganda asobola okujja n'abaliriza emikolo nga naye akonfaminga kiki bwanga basobola okwewasaamu nga tebakkiriza kusaasanya musaayi kino kibatasobola kukola banafa bingi babayingiza mbuyingiza just bwavu bubalume bulumi sitze nkola zaffe tyosanze okukola omuwala yeyo musoga ye yambudde mbeera ye baleetera ekintu kyo singa banene byekumanye balina budde bwe bweyambula buno naye embeera ye babatadde bano guno mulimu ndoza nyingi zigiddamu ku Sande ne ku Sande tejja kuba kifaananyi kyonna mukama wakuwere naye nga balese ekintu kino Museveni n'abanyalwa kubanga kipange bulungi nnyo abasinga obungi temukimanyi video wedde mukama wakuwere